akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba alagidde obukulembeze bw'obukiiko bwa Parliament obulondoola entambuza y'emirimu n'ensaasaanya y'ensimbi ez'omuwi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti buli luvannyuma lwa myezi 3 bwanjula alipoota ezikwata ku nkola yaabwe ey'emirimu bannansi bamanye ebikolebwa n'okwewala alipoota okwetuuma. Obukiiko buno okuli akakosasa akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti, akapaaka akalondoola ensaasaanya y'ensimbi mu bitongole bya gavumenti, akapaaka akalondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu n'aka Government Assurance Committee akalondoola ebisuubizo bya gavumenti bukulemberwa baludda luvuganye era bwetegereza alipoota eziba zikoleddwa Ssaabalondoozi ow'ebitabo bya gavumenti ku ntambuza y'emirimu n'enkwata y'ensimbi buli mwaka gw'ebyensimbi. Obukiiko buno bukola okunoonyereza ku vulugu abeera n'okoddwayo Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ne bukola alipoota eri Paalamenti wabula emyaka mingi obukiiko buno bubadde butuula ku alipoota ne zibeerayo emyaka n'emyaka oluusi n'okunoonyereza ne kugenda okukolebwa okuzuula abaadibaga emirimu n'abaali ensimbi nga n'abamu baafa dda saako ebiseera okuyita ne ziba nga tezikyakola makulu. Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti enkola eno ey'obukiiko okutuulira alipoota tagenda kugikkiriza mu bukulembeze bwe. Mu nteekateeka yaffe nga opposition tubadde n'enkiiko wano n'abakulembeze b'obukiiko buno ng'ekigendererwa kyaffe okulwawo n'okulondobereza okufulumyanga za alipoota. Buli obukiiko bwe bulwawo okufulumya za alipoota zaabwo kinafuya ebivaamu. Oli bw'abanga yanyaga nsimbi za muwi wa musolo twagala tuzikwata ensimbi ezo ng'eyazirya tannaba kufuna birowoozo bizibuzaawo na kuzibamya waatwa mwe yaziyisa. Lwolwawo okumaliriza ensonga ogutaggwa guwolanya abataka twagala ensonga zino zikwatibwe mavumbavumba bwe kiba nga kisobose oluvannyuma lwa bbanga lya myezi 3 nga buli kakiiko kalina alipoota ku kikaba kakoze sobole okufunira obwenkanya abo abalyazaamaanyiziddwa ate n'okununula ensimbi eziba ziryakuddwa abo abanaaba bakwatiddwa nga engalo zaabwe zaateekebwa mu sukaali w'eggwanga. Oludda oluvuganya gavumenti era lulangiridde nti luli mu kubaga nteekateeka nnamutaayiika egenda okulungamya abakulembeze bonna ku ludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ku ntambuza yaabwe ey'emirimu okutuukiriza ebyo bannansi bye babasuubiramu. Ekitongole eky'ebyamakomera mu Uganda kigambye nti abo abateeberezebwa okwenyigira mu bulumbaganyi obwakolebwa ku General Edward Katumba Wamala abaakwatibwa nti kaakano bali mu kujjanjabibwa mu kkomera ekitalya gye baasindikibwa ku alimanda Sabbiiti ewedde. Sabbiiti ewedde abantu 5 abaakwatibwa bagambibwa nti bateeberezebwa nti be beenyigira mu bulumbaganyi obwakolebwa ku General Edward Katumba Wamala omwafiira muwala we wamu ne ddereeva we baayoleka mu kkooti ebiwundu ebyali bibabunye emibiri gyonna ne balumiriza nti ebiwundu bino byabatuusibwako nga bali mu busibe obwa poliisi oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ennyo nga bamaze okukwatibwa. Abateeberezebwa bano kaakana abali mu busibe kuliko Muhammad Kagugube, Sirimani Kisambira, Abdallah Aziz Ramadhani Dunku, Kamada Walusimbi, saako Habibu Ramadhan Majani era nga bano baavunaanibwa emisango egy'obutujju, obutemu n'okugezaako okutemula ne basindikwa ku alimanda mu kkomera ekitalya okutuuka nga 13 ogw'omunaana lwe banaakomawo mu kkooti. Franka Baine Mayanja Sekamwa w'ekitongole eky'ebyamakomera agambye nti bano abakwata abayoleka ebiwundu ebyava kutulugunyizibwa nga bali mu busibe kaakano bali mu kujjanjabibwa n'agamba nti ttiimu y'abasawo ab'ekitongole eky'ebyamakomera yeri mu kujjanjaba bano. Abo abagamba nti osiwe kitalya teyakola kyabuvunaanyizibwa kubanga akkiriza abo abasibe abasindikibwa kkooti kubikwatagana n'omusango gwa General Katumba Wamala nti wenjogerera abasawo baffe bagenda mu maaso na kujjanjaba remands oba abasibe abo era embeera gye balimu yeeraliikiriza ate tulina essuubi tubajja kubaherezaamu nga baleremba n'emisango gyabwe. Franka Baine Mayanja agambye nti newankubadde nga etteeka ery'ebyamakomera ligamba nti abo abaddukanya ebyamakomera tebalina kutwala buvunaanyizibwa obw'okukola ku basibe abakubiddwa ebitagambika, naye yagamba nti mu mbeera nga bw'eri kati bano ebinuubule bye balina bisoboka.
newankubadde nga ab'ebyokwerinda bazze boogerwako lunye wamu n'amannya gaabwe okubuna enziro olw'abasibe bano abataano abaatulugunyizibwa ebitagambika nga bali mu busibe. Kyokka Fred Enanga Ssekamwa w'ekitongole kya poliisi mu Uganda agamba nti bannayuganda bateekeddwa buteekwa okukitegeera nti bano abaakwatibwa bantu abeenyigira mu misango eminene ddala omuli egy'obutujju wamu n'obutemu nga n'olw'ekyo ensi tesuubira tebasobola okukwatibwa ng'abazzi b'emisango aba bulijjo. Naye nga twagala obbategeeza nti abantu naddala abatujju sibabeeranga abasibe aba bulijjo era wabeerawo okunyoolagana okulwanagana naddala nga bali mu kukwatibwa wano n'okulondoola ebimu ku bikozesebwa ng'emmundu n'ebirala. Jeno Edward Katumba Wamala minisita ow'ebyentambula wamu n'ebyenguudo yakolebwako obulumbaganyi abakyamu abaali batambulira ku pikipiki nga bano baasindirira emmotoka mwe yali amasasi ku luguudo Kisota mu bitundu eby'Ekisaasi era nga mu bulumbaganyi buno obwakolebwa ku Jeno Katumba Wamala muwala we Brenda Nantongo ne ddereva wa Luna Kayondo bo tebaalutonda. Abaddu ba Allah abayisiraamu bakubiriziddwa okusiiba ennaku 9 ez'omwezi guno ogwa Zulihajji nga beetegekera okusaala Idi Aduha egenda okubeerawo nga 2 omwezi guno. Ennaku 9 ez'omwezi guno ogwa Zulihajji zaatandise ku Sande nga abayisiraamu bagenda kusiiba okutuuka ku lunaku olwa Idi Aduha wabula ng'olunaku lwa Idi ddyo terubeera lwa kusiiba. Imaamu omukulu ow'omuzikiti gw'Ekibuli Sheikh Abdussalam Mutyaba agambye nti okusiiba ennaku zino si kwa buwaze kyokka ng'omuntu abeera asiibye afuna empeera nnyingi mu maaso ga Allah. Sheikh Abdussalam Mutyaba era falasidde abaddu ba Allah okunyiikirira okukola emirimu emirungi mu nnaku zino omuli okusaala n'okuzukkako mu kiro okutendereza Allah, okusoma Kuruhaani n'okudduukirira abatalina naddala mu biseera bino eby'obwerende obw'obulwadde lumiima mawuggwe. Asobodde okusiba nga tuli mu lwadde siiba ennaku zino 9. Tuyitirize nnyo okuleeta takbiira, tuyitirize nnyo okuzuukuka ekiro okwegaira Allah subhanahu wa ta'ala, tuyitirize nnyo okusoma Qur'ani. Oluvannyuma lw'okusaala Idi Aduha abayisiraamu abalina obusobozi bakutandika okusala ebisolo mu nkola ey'okusaddaaka okumala ennaku 3 nga bajjukira ekikolwa ekya Nabbi Bulayimu eyali agenda okusaddaaka omwana we Semayiri okulaga obwetoowaze bwe eri Allah newandibadde ng'oluvannyuma Katonda yamulagira asaddaakemu endiga. Mu mawulire ag'ebyemizannyo kirabu y'omupiira eya Uganda Revenue Authority eya Uganda Premier League erangiridde nti etadde omuzannyi Brian Majwega anoonye ekibanja awalala oluvannyuma lw'endagaano ye ne kirabu eno okuggwako. Brian Majwega amaze ne kirabu ya URA season 2 nga yabeegattako mu 2019 ng'ava mu kirabu eya Maroons kyokka endagaano eno teziddwa bujja. Omuzannyi ono abadde mpagiruwaga ku URA era yabayambye okumaliririza mu kifo ekyokubiri mu Uganda Premier League season ewedde era nga URA egenda na kukiikira Uganda mu mpaka za Africa eza CAF Confederations Cup. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako seminti atawunyikamu mu kusiba tayiro ne ziwangaala. Super Bond Tile Adhesive akolebwa Caro Adhesive Works Limited ng'asangibwa mu hardware zonna. Wabaluseewo okulwanagana mu Paalamenti ya Georgia bannamawulire ne bannabyabufuzi ab'enjawulo bwe babadde bagezaako okwesogga Paalamenti ku mpaka okukaka gavumenti ya Georgia okunnyonnyola ku byenfa ya munnamawulire ow'omukutu gwa TV Lekiso Lashkarova. Munnamawulire Lekiso Lashkarova yali ku kamera ng'aliko okwekalakaasa kwakwata abakyamu abagambibwa okuba n'akakwate ku gavumenti ne bamukolako obulumbaganyi n'afuna ebiwundu n'addusibwa mu ddwaliro n'asibulwa kyokka oluvannyuma n'asangibwa ng'afudde. Bannansi bamaze ennaku nga beekalakaasa nga baagala Ssaabaminisita era kuli Garihashvili alekulire olw'okufa kwa munnamawulire ono nga bagezezzaako okuyingira Paalamenti okuggumiza eddoboozi lino. Ab'ebyokwerinda babalemesezza olwo mu Paalamenti enguumi n'etandika okunyooka wakati w'ababaka ab'oludda oluvuganya n'abo abawagira gavumenti eriko. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti China y'ensi esinga endala zonna mu sseŋŋendo ssensi okuba n'enkoko ennyingi nga China eweza enkoko obukadde 57 ezikyali ennamu. Indonesia yakubiri n'omugatte gwa nkoko obukadde 22, Amerika yakusatu n'enkoko obukadde 19,800 so nga Brazil yakuna n'enkoko obukadde 14.5, Iran yakutaano n'omugatte gwa nkoko obukadde 10,700
9 Buyindi ya 6 Mexico ya 7 mu kunoonyereza kuno okujiddwa ku mukutu ogwa Nation Master ng'enkoko ezibaliddwa zeezo ng'olunaku luziba zikyali nnamu ate nga babazeeko nkulu zokka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze ba ku mukutu Kyabasa.